atuwa akakisa ak'okujja ku mukutu guno ne tuweereza. Era neebaza ne Sister Noela okuba nti atukulembera nate mu kuyimba. Mukama akutuweera omukisa. Twebaza obulamu bwa buli kinoomu aliko n'agenda okubeerako eri n'abalala. Twebaza Katonda. So taata tukwebaza akawungeezi k'olwaleero nga tugenda okuwulira ekigambo kino. Tukkiriza nti w'oli okwongera okutubikkulirwa, tufuna okubikkulirwa okuyitibwa kwe twayitibwa mu Kristo. Era nga buli kinoomu amaaso ge gamulisibwa okuba nti gafuna okutegeera okw'okuyitibwa kwe yayitibwa mu bulokozi. Buli kuziizibwa kwonna na buli nkola yonna ereeta okudistractingwa endowooza y'omuntu tukwata tugissa wansi w'obufuge bw'ekigambo kya Kristo, era ne tulangirira okumulisibwa kw'ekigambo kya Katonda kwe kuba kulabisibwa n'emirembe gye giba gifuga. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu mwe tusabidde. Amiina, amiina, amiina. So tukyagenda nate n'omutwe gwaffe ogw'obutuukirivu. Olwaleero tuli omutwe guli nti omuntu asobola okufiirwa obutuukirivu bwe. Olwaleero kye tukola ki? Kye tutunuulidde. Kubanga ebiseera ebisinga obungi abantu bakkiriza nti balina obutuukirivu bwa Katonda, naye nga oluusi balowooza nti bwe bakolako ekikyamu ene mistake yonna, olwo obutuukirivu bw'aba abukoze atya? Abufiiriddwa. Naye mu kuyita mu kusomesebwa kuno, kimu kye twagala okuyiga ng'abooluganda, ebyawandiikibwa bino bye byatuteerwawo okuba nti tuyiga okusobola okuba nti tutegeera obulokozi buno. Oba ebyawandiikibwa bino muntu ye Yesu Kristo. So tumulabira mu byawandiikibwa era tutegeera endowooza ya Katonda okuyita mu Kristo okumanya eriffe abakkiriza. Kubanga ebyawandiikibwa bino bye bituzimba era bye bitutegeeza ki kye tuli mu Katonda mu Kristo. Kati wabaawo statement ezimu ezikolebwa muntu n'abeera nga yeekanga, naye kiba kirungi okubeera nti oggulawo omutima gwo era oba n'endowooza ey'okwagala okuyiga n'okukula mu kigambo kya Katonda. Ensonga lwaki bwe tukuŋŋaana tuba n'ekkalaamu, tuba n'ebitabo okusobola okuba nti tuwandiika, kubanga tuleeta ebyawandiikibwa bino, kubanga Bayibuli yerimu ekigambo kya Katonda oba yerimu endowooza ya Katonda. Kati bwe tuleeta ebyawandiikibwa bino, kirungi omuntu n'abiwandiika bw'addayo n'addamu ne yekkaanya ebisomeseddwa oba ebibuuliddwa, n'addamu nayeega nti kino kye yagambye ddala kituufu. So bwe tukola bwe tutyo ne tuba nga tuddiŋŋana bwe tutyo nga Pawulo bw'atugambye nti tuzze endowooza zaffe obujja n'ekigambo kya Katonda, kiba kitegeeza tuba tukula mu kutegeera, tuba tukula mu kumanya okw'obulokozi buno, kubanga tutambulira mu mulimu ogwaggwa. Guno omulimu gwa Kristo gwaggwa, yamala dda okutufiiririra, yatuwa obulamu obutaggwaawo. Kubanga bw'ati bw'ayogedde mu Yokaana 3, ayo mpitayo obuyisi, mu Yokaana 3:16, Katonda bw'ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati ffenna abaamukkiriza twaweebwa obulamu obutaggwaawo, era kati tutambulira mu bulamu buno bwe yamala dda okutuwa, bwe yamala dda okutuwanguza emyaka 20 egyayita, egisukka mu 20 weewaawo ekyo ekigambo kye kikozesebwa buli lunaku, buli kiseera, naye yatuwanguza dda, tuli bawanguzi n'okkirawo, kubanga bwe yafa yafiirira lwa bibi byaffe, bwe yaziikibwa lwa bibi byaffe, ate bwe yazuukira tusobole okubeera abatuukirivu. Kubanga oyo ataamanya kibi, ebyandikwa bitugambye nti ataamanya kibi yafuuka ekibi ffe tusobole okufuna obutuukirivu. Y'ensonga lwaki tuyita mu byawandiikibwa okusobola okuba nti tuzimbibwa ate era tukula mu kutegeera, tusobole okuba nti kye tukipulakitisinga mu butuufu ate nga mu kumanya, kubanga ebintu by'obwa Katonda si bya feeling wabula bya kumanya. Tuyita mu kumanya, bwe tuyita mu kumanya olwo nno tulyoka emmeeme zaffe zinywezebwa mu ye mu Kristo.
Amina abooluganda. Amina. Yange. So, olwaleero tutunuulira tetusobola okufiirwa obutuukirivu bwaffe. Ng'era bwe mbagambye nti ebiseera ebisinga abantu bakkiriza balina obutuukirivu bwa Katonda naye newankubadde babulina naye basobola okukola ki? Okubufiirwa. Era ne basobola okudda emabega ndowooza ne baba nga babaako bye bakola okusobola okuba nti bakola ki? Eba endowooza y'omuntu bw'etyo naye ebyandikibwa si bwe bikola ki? Si bwe bitugambye. Era kiba kitegeeza nti tetuli mu kiwummulo kubanga omuntu yenna eyazaalibwa omulundi ogwokubiri ateekeddwa okuba nti yayingira mu kuwummula. Kati bwe tusoma ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo ky'Abebbulaniya essuula ey'okuna n'olunyiriri olwokusatu. Kubanga ffe abaamala okukkiriza tuyingira mu kiwummulo ekyo. Kubanga ffe abaamala okukkiriza tuyingira mu kiwummulo ekyo. Tuyingira mu kuwummula. Okuwummula kuno kwe tuyingiramu kwe kuwummula okw'obulokozi. Kyekyo Kristo kye yatukolera ffe abakkiriza. So obutuukirivu kirabo kya Katonda ekyatuweebwa mu Kristo kitali kya bikolwa. Kati tumaze okulaba nti ekirabo kya Katonda, tumaze okulaba nti obutuukirivu bwa Katonda kye kirabo kya Katonda, twagala okutunuulira Tito essuula ey'okusatu n'olunyiriri olwokutaano. N'atulokola si lwa bikolwa by'obutuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa, olw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abaggya n'Omwoyo Omutukuvu. N'atulokola si lwa bikolwa bya mu butuukirivu, si lwa bikolwa eby'omu butuukirivu bye tukola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ogwatufuula abaggya mu Mwoyo Omutukuvu. So twanaazibwa ne tufuuka abaggya. Bwe twetegereza ekyo tulabye nti si mu bikolwa byaffe twafuukibwa abaggya. Bwe twanaazibwa ne tuzaalibwa omulundi ogwokubiri ne tufuulibwa abaggya mu Mwoyo Omutukuvu, si lwa bikolwa byaffe wabula olw'ekisa kye kye kyatulokola. Tetwalina kye tulina ku contributinga okusobola okuba nti tulokolebwa, tetwalina kye kyalina kuteekawo kuva eri ffe, wabula kyali kirabo eky'ekisa ekyatuweebwa. So obutuukirivu kye kirabo eky'ekisa. Bwe tweyongerayo mu Baluumi essuula 5:17. Kubanga oba olw'okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifuga mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Obanga okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balifuga mu bulamu ku bw'oyo mu Yesu Kristo. So ekirabo kino n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. So omutume Pawulo amaze okutubeera nti atutangaaza, akimakinga clear nti obutuukirivu buno kirabo kya Katonda ate era tekyejjusibwa. Oba okwonoona kw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, tekusingawo nnyo abaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu abalifuga mu bulamu ku bw'oyo Yesu Kristo. So kati kino ekirabo eky'obutuukirivu kirabo kya kisa era nga tekyejjusibwa. Kyovulaba Abaluumi 2:9.
agambye kubanga Abaluumi ebirabo 11:29 kubanga ebirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. kubanga ebirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebyejjusibwa. Kati okuva obutuukirivu buno bwe buli ekirabo kitegeeza nti ekirabo n'okuyitibwa kwa Katonda tebikola tebyejjusibwa. So obutuukirivu buno kirabo ekituweebwa, era ekirabo kino gwe muwendo ogw'obutuukirivu, kye kirabo eky'omuwendo ekyava mu musaayi gwa Yesu Kristo. Ekirabo kino eky'obutuukirivu kyasasulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo ogwa Yesu Kristo. Ekyo kye twafuna, era ekyo bwe bulamu obutaggwaawo. Ekintu kyonna ekiva mu mulimu ogw'okununulibwa ogwa Kristo, ekyo kyaba kyava mu musaayi gwa Kristo ogw'olubeerera. Era obutuukirivu kye kimu ku byo bye twafuna okuva mu mulimu gwa Kristo ogwaggwa. Bwe tugamba omulimu gwa Kristo ogwaggwa, gwe gw'okutufiiririra, yafa n'aziikibwa n'azuukira. Bw'afa afiirira ffe, bw'aziikibwa aziikirira ffe, bw'azuukira azuukirira ffe. Kati yatumala dda okutuuza, bwe tukkiriza tuba tudda mu kifo kiri eky'okutabagana ne Katonda, nga Adamu bwe yalinga ne Katonda omulundi ogwasooka. Ekyo kye kyamuleeta asobole okuzza omuntu okuba nti afuna enkolagana ne Katonda. So nti obulokozi bwaffe buno y'enkolagana ne Katonda, relationship gye tuba nayo ne Katonda. So omukkiriza ateekeddwa okumanya ebintu bino okusobola okuba nti abitambuliramu butuufu, ategeera ekyo kye yakola kye yakkiriza. So obutuukirivu kye kimu ku byo bye twafuna okuva mu mulimu gwa Kristo ogwaggwa. So bwe tusoma Abakolinsi ekisooka, essuula esooka n'olunyiriri olwasatu. Abakoliiso agambye atya? Naye ku bw'oyo bwe muli mu Kristo Yesu eyafuuka amagezi gye tuli, okuva eri Katonda, era n'obutuukirivu n'okutukuzibwa n'okununulibwa. Era ku bw'oyo mwe muli mu Kristo Yesu eyafuuka amagezi gye tuli, okuva eri Katonda, era n'obutuukirivu okutukuzibwa n'okununulibwa. So ebyo byonna, okutukuzibwa, okununulibwa, okufuuka amagezi, ebyo byonna biri ekitundu ekya omulimu ogwaggwa ogwa Kristo. Obwo bwe butuukirivu obw'olubeerera. Era Peetero kyavudde ayongera mu bbaluwa ya Peetero esooka olunyiriri 19, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema, newankubadde ebbala ye Kristo. Wabula n'omusaayi gw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema, newankubadde ebbala ye Yesu Kristo. So obutuukirivu buno buva mu mulimu ogw'okununula kwa ssaddaaka y'omusaayi ogwa Kristo. Obutuukirivu buno kyekyava mu mulimu ogw'okununulibwa gwa ssaddaaka ey'omuwendo ey'omusaayi gwa Kristo. Tulaba nti omuwandiisi w'ekitabo ky'Abebbulaniya aguyise omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera. Aguyise omusaayi gw'endagaano ey'olubeerera. Era nga omusaayi guno gwe gutuweesa obutuukirivu, kyavudde aguyita omusaayi gw'endagaano ey'olubeerera. Bwe tusoma Abebbulaniya 13 olunyiriri olwabiri. Naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu. Naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba ow'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endiga ogw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubereberye, ye Mukama waffe Yesu Kristo. So okuyita mu musaayi guno ogw'endagaano ogw'olubeerera kyekigoberera nti ekiva mu musaayi guno ekituweebwa bwe bulamu obutaggwaawo, era gwe musaayi guno ogw'olubeerera kye gutuwa, ekiva mu ekyo bwe bulamu obutaggwaawo. So bwe tweyongerayo era mu kitabo ky'Abebbulaniya
okuva ku nga twongera okubeera nga tutegeera okuyita mu byawandiikibwa. Kyekitusomye ebyawandiikibwa bisobole okutuwa okutegeera, bitusobole okutuwa okumanya, tusobole okubikkulirwa ekyo ekyatukolebwa. Ky'obulokozi kuba ebikwatagana ku Bayibuli bintu bya bulokozi, bya kutulokola okutuggya mu kifo kiri bwe twali tosobola kwejja mu ndowooza eyo eyali enfu, eyo gye yatununulamu okusobola okuba nti kati tutabagana ne Katonda kubanga omwoyo we ali wamu naffe era n'obutuukirivu buli mu ffe. So bwe tusoma Abaebbulaniya essuula 9 olunyolo lwe 12 ne 15. 12 paka ku 15. So si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye n'ayingira ddala omulundi gumu mu watukuvu, bwe yamala okufuna okununulibwa okutaggwaawo. So si lwa musaayi gwa mbuzi na nnyana, naye olw'omusaayi gwe ye n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu, bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. 13. Kuba oba ng'omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kw'abo abalina empitambi, bitukuza okunaaza omubiri. Kubanga obanga omusaayi gw'embuzi ente ennume n'evvu ly'ente enduusi bimansirwa kw'abo abalina empitambi, bitukuza okunaaza omubiri. 14. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ogutaggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ogutaggwaawo eri Katonda nga ogutaliiko bulemu, tegulisinga nnyo okunaaza emyoyo gyammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? Era ye kyava abeera omubaka w'endagaano empya, okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonoono eby'omu ndagaano ey'olubereberye, abayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza eky'obusika obutaggwaawo. Era kyava abeera omubaka ow'endagaano empya, okufa bwe kwabeerawo olw'okununulwa mu byonoono abo mu ndagaano ey'olubereberye, bayitibwe balyoke baweebwe okusuubiza okw'obusika obutaggwaawo. So tumaze okusoma awo. So ayogedde mu lunyiriri luno olw'12 n'agamba si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye olw'omusaayi gwe ye n'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu, bwe yamala okufuna okununulibwa okutaggwaawo. So okununulibwa kuno oba obutukuvu bwe tulina tebuggwaawo. So mu lw'15 atugambye nti era kyava abeera omubaka w'endagaano empya, abeera ye mutabaganya. Ku lugundi wano awasembayo agambye nti abayitibwa balyoke babeere baweebwe okusuubiza kw'obusika obutaggwaawo, balyoke baweebwe obusika obutaggwaawo. So omusaayi guno gwe gutuwa okununulibwa okutaggwaawo, era kwe kutuwa obusika obutaggwaawo. So obutuukirivu bwe tulina, obutuukirivu bwaffe kye kirabo eky'olubeerera ekyava mu mulimu ogwaggwa ogwa Yesu Kristo. Kati bino bye tulina okumanya nga ffe abakkiriza, ne tubeera nga tetulowooza nti ate tukolerera bikolerere, wabula ye yabitukolerera. Kati bwe twakkiriza bituweebwa obutuukirivu buno butuwa lwa kisa, si lwa bikolwa byaffe naye lwa kisa. So okununulibwa kwaffe kwa lubeerera, obutuukirivu bwaffe bwa lubeerera, era kye kirabo ekya ssaddaaka ya Katonda kye yatununula okuyita mu Yesu Kristo. So ekyo kiba kitegeeza nti tusobola kati kubufiirwa kubanga bwa lubeerera. Njagala ojjukire nti obutuukirivu bw'olina si bubwo,
obwo bwava mu mulimu ogwa Kristo ogwaggwa. Gwe oli mulimu ogwa Kristo ogwaggwa, kubanga okujja kwe yajja kununula gwe, okujja mu mbeera eyo gye wali tosobola kwejjamu, ey'obutamanya, ey'ekizikiza. Kati ye yakola omulimu. Bwe wawulira enjiri ya Mukama waffe n'ogikkiriza, bwe wakkiriza enjiri eno, bwe wakkiriza enjiri ya Mukama waffe, wafuuka omuntu omuggya okuyita mu njiri eno. Kati omuntu ono omuggya gwe bayita omutuukirivu. Wafuuka omutuukirivu era ekyo ky'oli. Ate obutuukirivu bwe wafuna si bwa kaseera, tebuliiko kakwakkulizo, tebukyukakyuka era tebulikyuka. So kati oli mutukuvu, ekyo ky'oli, kubanga ogwo gwe mulimu gwa kabona omukulu Yesu Kristo gwe yakola ogw'olubeerera, kubanga ye mutabaganya, bwe buweereza bwa Kristo buno obw'okutabaganya, era ye muwolereza waffe ow'olubeerera. Buli kintu kyonna kye twafuna mu mulimu guno ogwa Kristo gwe yakola kya lubeerera. Yatuwa obulamu bwa lubeerera, n'atuwa okununulibwa, twafuna okununulibwa kwa lubeerera, ne tufuna obusika bwa lubeerera. Buli kintu kyonna kya lubeerera, tewali kintu kyonna kikola kiri kya kaseera buseera. Buli kintu kyonna kye yatukolera kya lubeerera. So y'ensonga lwaki tosobola bufiirwa. Tosobola kufiirwa kintu kitali kikyo, ky'otaafuna, ky'otalina. Tosobola kukifuna, ate oba tokirina okifiirwa otya. Kikiba kiyitibwa ekirabo. Kino ekirabo eky'omuntu omulala kye yakolerera, ate bw'amala okukikolerera n'akikuwa, kiba kiyitibwa ekirabo. Ate teyakikolerera bukolerezi, ne bw'akikuwa asigala akikuuma. Ensonga lwaki tosobola kukikola tosobola kukifiirwa, kubanga bw'omala okukkiriza n'ofuna obutuukirivu, obutuukirivu bw'ofuna si bubwo bwa Katonda. Kati okumanya okwo n'okutegeera kw'ofuna okuyita mu kigambo kya Katonda, okwo kwe kuvaamu ebikolwa. Ebikolwa si bye bitufuula abatuukirivu, naye obutukuvu bwa Katonda obuli mu ffe obuleeta okumanya. Bwe tukola ebikolwa bye biba ebituukirivu, naye ebiri bye tukola si bye bitukola ki? Ffe abali mu ndagaano empya, ffe abaamala okununulibwa okuva mu kizikiza, ffe be njogerako abakkiriza ab'endagaano eno empya. So tosobola kuba nti ofiirwa ekitaali kikyo, kiriko nannyini kyo, ate yakikuwa, ate akikuuma. Kyava agamba nti bonna be yampa tewali n'omu ayinza kubanzijjako, kubanga babe ye kikye yakikuuma, ya protectinga, yabakuza, yabawa okutegeera, yabawa okumanya. So bw'omala okukkiriza ofuuka mutuukirivu. Era omuntu yenna awuliriza akaseera kano nga yakkiriza, olwaleero mu kuyita mu kusomesebwa kuno, amanya nti mutuukirivu wa Katonda. Obutuukirivu bw'alina si bubwe, naye bwa Katonda bwe yakkiriza. So Kristo yamala okukikola, bw'amala okukitukolera, kye yakola ekyo ekyokutunula kya lubeerera, era kiri permanent. Era mu kifo ky'okubeera awo ng'olowooza engeri y'okukifiirwa, tandika okulowooza okumanya engeri gye kyakuweebwamu, kubanga tosobola kufiirwa kitali kikyo, wabula oteekeddwa okuba nti okirowoolezaamu okubanga kikuleeta mu kutegeera engeri gye wakifunamu, n'okuba nti osiima era n'osanyukira n'otambulira mu buliwo obwa Kristo obw'obulokozi. Amiina abooluganda. Kyetuva tweyongera baba mutins. Okay, kati bwe tusoma Zabbuli ey'ekikumi-19 n'olunyiriro lw'14, agambye obutuukirivu obwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna, n'amateeka ago ge g'amazima. Agambye nti obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna. So obutuukirivu bwa Katonda bwa mirembe gyonna, so bwa lubeerera. Y'ensonga lwaki tosobola kubukola kubufiirwa. Era bwe wabufuna bwa lubeerera.
wabufuna okuva mu Kristo. So Kristo ono yakuwa obutuukirivu buno bwe wakkiriza. Obutuukirivu bwa lubeerera era kyebuva bubeera nti kyavudde agamba nti okuyitibwa ebirabo n'okuyitibwa tebyejjusibwa, kubanga ye yabikola era yabikolanga bya lubeerera. So kati oli mutukuvu era ekyo ky'oli, era Kristo kye yakkolera kiri pamanenti, tosobola kukola kifiirwa. Ogwo omulimu gwe yakola teyakola mulimu oguli temporal, naye yakola omulimu oguli pamanenti. Era bwe wagufuna bw'oti wagufuna lubeerera. Ensonga lwaki guyitibwa obulokozi. Obulokozi buno bwe twafuna buyitibwa obulamu obutaggwaawo. Bwe bulamu bwe twafuna buno obutaggwaawo, bwe bulamu obw'obulokozi. Kati obulamu buno obutaggwaawo bwe bulamu obutakoma. Obwo buli mu Katonda era obwo bulabisibwa mu mukkiriza. So tusanyuka okubeera nti olw'ekyo Kristo kye yatukolera, bwe yatununula okutuggya mu nsi eri ey'ekizikiza, ey'obutamanya, ey'endowooza yaffe ng'efudde, n'atuleeta mu nsi eno ey'ekitangaala, nti bwe tusoma ebyawandiikibwa bino tufuna okumulisibwa, tufuna okutegeera, tufuna okumanya. Buli kintu kyonna kye tufuna mu bulokozi muno tuba tukirowoozaako nga tulowooza ku buliwo bwakyo era ne tutambulira ku buliwo obwo, kubanga yamala dda okubitukolera ffe nga abakkiriza. Filomeni 6. Okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. Bw'omala okukkiriza obuliwo buno, otandika okutambulira mu bulamu obw'obutatya, kubanga mujjukire teyatuwa mwoyo wa kutya, wabula yatuwa omwoyo w'okwagala, omwoyo w'amaanyi n'ow'endowooza ennungi. So bwe tumala okutegeera ebyawandiikibwa bino, ne tutegeera obulokozi bwaffe buno okuyita mu byawandiikibwa mu Katonda mu Kristo, tutandika okubeera nga Pawulo bwe yagamba Filomeni nti okussa ekimu okw'okukkiriza kwo kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe olwa Kristo. So buli kigambo ekirungi ekiri mu ffe kirimu olwa Kristo. So Kristo ali mu ffe yakola, si ffe tukola, wabula Kristo ali mu ffe yakola. Buli lwe tuyita mu kusomesebwa, buli lwe tuyita mu kuyigirizibwa, tufuna okutegeera, endowooza yaffe esumulukuka. Ensonga lwaki Pawulo agambye nti nno mu Baluumi 12 tituzzenga endowooza zaffe obujja n'ekigambo kya Katonda, kye kituwa amaanyi agatuwa okutegeera okutambuliramu ekyo kye yatuwanguza, kubanga tutambula olugendo olwaggwa naye nga tuyiga okutambulira mu buwanguzi bwe yatuwanguza. So bwe tumala okutegeerera ddala tutambulira mu buliwo era kutya abatali mu ffe, kubanga kigambo ekyo eky'obwakatonda kye kiba kifuga mu ffe. So okubuusabuusa kuba tekukola, olwo tuba tutambulira mu buvumu era tukakasa ekyo ekyobulokozi kye yatuwa, era nga tusanyukira mu ekyo ekyobulokozi nti tutatabagana wamu ne Katonda, tussa kimu ne Katonda, era bwe tujja eriye tujja na buvumu mu buli mbeera yonna. Tuba tukakasizibwa nti awulira, bwe tusaba awulira buli kiseera. Ogwo gwe mukisa gwe tulina mu Kristo Yesu, era ekyo kye kitusanyusa nti bwe tusaba awulira. So ensonga lwaki tosobola kufiirwa butuukirivu bwo, kubanga bubwe era yabukuuma okuyita mu kigambo kye, yanyweza okuyita mu kigambo kye. So y'ensonga lwaki agambye nti bonna be yampa tewali n'omu ayinza kukola ki? Kuba nzijjako mu ngalo zange. So tubadde tuyiga ku kigambo
ekyokuba nti tetusobola kufiirwa butuukirivu bwaffe, kubanga obutuukirivu bwe tulina si bwaffe bubwe, eyabutuwa. Kuyita mu byawandiikibwa bye tusomye byonna bye tulaze, kyetuva tubeera nga tukola okussa ekimu okukkiriza kwaffe kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeerera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu ffe mu Kristo Yesu. So twatula nga tugamba nti tuli batuukirivu si lwa bikolwa naye olw'omulimu gwe, era obutuukirivu bwe tulina bwa lubeerera. So okwo kwe kubadde okuyiga kwaffe. So katusabe. Kitaffe omutukuvu tukwebaza nate eri buli kinnoomu ali ku mukutu guno abadde awuliriza. Tukwebaza olw'ekigambo kino, ne tukwebaza olw'obukakafu bw'obulokozi bwaffe bwe watununula okutujja mu kizikiza n'otuleeta mu nsi ey'ekitanga. Bw'ataamanya kibi wafuuka ekibi ku lwaffe ffe tusobole okubeera abatuukirivu. Tukwebaza olw'obutuukirivu obwo, era ne tusaba buli omu abadde awulira olwaleero ti okumanya kuno kulabisibwe munda mu ye, ategeere nti obutukuvu buno teyabufuna bwakaseera newankubadde nga waliwo obukwakkulizo, naye asobole okutambulira mu buliwo buno obw'okumanya nti mutukuvu. Tutwala obuyinza eri okubuusabuusa n'okutya, era tutwala obuyinza eri eddoboozi ly'omulabe erireeta okuba nga lisaliza abantu omusango, naye ng'abali mu Kristo tebaliiko musango. Tusirisa buli ddoboozi lyonna erireeta okuwakanya enkola y'obwakatonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu, ne tulangirira obulungi bwa Katonda, tulangirira abatukuvu ba Katonda okutambulira mu buliwo obw'obutuukirivu buno obuli permanent. Tukwebaza olw'obutuukirivu obw'olubeerera, era buli mubiri omulwadde guwonyezebwa akawungeezi k'olwaleero, buli kyetaago kisisinkanwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Taata tukwebaza, ate tumanyi nti bwe tusaba owulira. Taata tukwebaza nti buli kyetaago kya buli muntu kyonna kisisinkana olwaleero, na buli kumanya kwonna na buli mirembe girabisibwa eri obulamu bwa buli kinnoomu. Taata tukwebaza, tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina.